Oral sex alimu ebirwadde bingi n'ebizibu bingi because n'omuntu oba kati abantu b'ennaku zino tebaagala kwekebeza 95% omukazi tasobola kubeeraawo nga talina buzibu wansi because toys etukozesa ziba nkyafu. Simanyi lwaki ova gy'ova n'omumwa gwo guli clean n'onuuna by'onuuna. By the way, mwenyinyale wansi waliyo ebirwadde nga mutwalo mwaga amazzi. Waliwo kyetuyita human papilloma virus. Mirundi mingi oba chances nyingi kitagenda sooka kebeza muwala. Because right now okwekebeza buli omwa kutwala ng'okwejalabya. Tonakola oral sex soko consentinge n'omuntu. Musajja bwa very fine tuli mu love, we are making love and we are making out, that's well and okay. Naye mukama yakola guno omumwa nga gwakulya gwakwogera. Era n'ebiyita waneeno eba mmere. Simanyi lwaki oba okwata omumwago n'oguteeka wansi mu bukyafu. Abantu abiri olumu bwe babeeramu ekyo ekikulwa basiriwala. Abatategeera nti oba kati gano ono omukyala awunya ono tawunya yambala gagwayo. Ebisigadde addamu bitegeera leeta ng'ekikolwa kyawedde dda. Ekyo ekintu kibi nnyo in that otuuka n'ofuna amabwa mu kamwa wonna nga tokyasobola na kumira naye ng'olwo n'ofa ki. Sigamba nti nno buli kikolwa kya sexy nti oba buli bwe mugenda mu kikolwa nti muba mugenda kukola ki. Muba muyina okuintroducinga oral sex mu nyumirwe. Oral sex is very, very bad. You are enjoying, but then how are you enjoying? Are you enjoying responsibly? Kubanga era ne bantu ne baba banywa omwenge babagamba enjoy responsibly. Mu sex lwaki temuteeka precautions. By the way, ate tewali ne sirimu asinga nnyo okutambulira mu oral sex. Nze ngenda kukola oral sex nga ayina akabwa kange mu kamwa. N'omusajja ayina akabwa akatini kotasobola nakola abantu bakaliko omusaayi. Nga ayina akawunduke. When the mouth and the penis come into contact, awo sirimu wagenda okuva. Media kwoli amanya Kalumu Namutebi tuli wano tukedde. Naye kimanyi leo tukedde. Banaye tukedde munke nyabo. Tuyokerako ne tukola ne tuyoka tugenda ku mirimu emirala. Gy'abakama baffe tukole. Waliwo Uncle Sendi yaŋŋambanga Namutebi olina emirimu emeka? Nina gumu. Ofuba okulaba nga obeera n'emirimu ng'ena kati ogusooka tukumala ssaawa nga nnya. Kati nze Karo oba nyina emirimu emeka? Nkola guno n'enkola guli n'enzira ku guno ekyo osanga ku Serene ekyo osanga ku National Theatre olala n'osanga eri nga nzungidde Luzira oba mba ngenze kukolayo kinange simanyi endala n'osanga ku street za Nasa kati twegamba tuli bayiribi. Uganda ntosobola na mulimu gumu n'omalako. Tekisoboka. Oba oli muwala abo nsaasira nnyo abantu abatuula ku mulimu gumu from morning to evening. Egyo egya permanent gimenya. Omwezi sigisobola egy'omwezi. Nze nkolayo ogw'omwezi naye nsooka kukola ekimanyi ne guno gwa mwezi naye ng'era extra ofunayo koka extra. Wano Uganda weetuusa tosobola kukola mulimu gumu. Tujja kufa bw'omulimu ogumu omalaako tunazimbadde ku nyumba za bizimbe za hamba naye. Tulina ebirooto naye bwe tuba tuloota nyumba za hamu kama atukwatireko tulootere ddala. Ki ekiriwo? Ndi bulungi. Wasuze otya Karo? Asuze neebase. Nange nasuze neeyagala. Byanjawulo nze nasuze webasinze nasuze neeyagala. Nasuze mu ssanyu simanyi kyansanyusiza naye nagenze okwebaka nga mpulira essanyu. Wasuze mu bbaala? Bansuubiza okunsibisa enviiri. Bankoye ne zino enviiri. Mama wange yaŋŋambye naye yagambye ngenda zikolerera nannangira emuviiri. Kati bagenda kunsibisa era nnyinza okukomawo waneeno munaye nga ndi bulala nnyo. Mama we yakusibisa enviiri? Eyo kyabeera mama wo? Mama wange Shamim Mayanja. Ono Shamim yaŋŋambye agenda kunsibisa enviiri naye ngenda zikolerera. Simanyi bwangenda zikolerera. Naŋŋambye nzina kutuuka ozisibisa nga sikyayagala. Theatre yonna yakitegedde nti bagenda kunsibisa enviiri. Oba nviiri ki naye zo? Zubeda. Nyabo. Kazikulangira. Bagenda kunnangira okuva wenzisibye paka wenzijjayo ne bwansanga nga buli gwasanga agamba oyo nze namusibisa enviiri. Naye sitidde era nja zisiba. Nali ngenda omukuba oluseke teri atamanyi. Tosobola olwo oluseke lw'omukuba terusukka 12 za soda wa wano ku National Theatre. 2. Nga nalyoka nisita wananga ndaba buli omwa kuba ne luyitamu. Kuba naluleka.
nze nina entondo nabima mangu manyiro talusobola yitamu teruyinza aya ate yalusonseka abantu gwalusonseka gwayita mami gwalusonseka gwayita mami jukidde waliwo gwayita mami muyite manyoyo ti mu luseke naffe ffenna n'atuyisa bamami nagagwe oyo mami waffe kati awo manya luseke extra kuba luseke extra naawe omanya ofunye nfunako nfunako awo ku lanchi webuti obulamu ne butambula ki ekiriwo leero nno omulamu gwe tuleeta gwa kubuulirira abavubuka sikyo tugenda tuzze kubuulirira ku bavubuka abalenzi n'abawala tetutaliza nze sitaliza sijja kubuulirako bawala bokka lwakubanga ndi muwala n'abalenzi kuba n'abalenzi ebitukosa nabo bibakosezaamu ate abakazi tulina omuze okugamba mbuno gayokyawo tomanya mbuno omuwala agenda fumbirwa mulenzi baleeta ebintu bya women emancipation omwenkanonkano naye ebyo ebintu ogenda okusanga nti omuwala ali eri waggulu ku 80% ali ku bulamu kubanga buli omu amufaako omulenzi ali eno wansi tewali amufaako. So by these boys also get depressed ate bayita bizibu ebyo n'abawala baffe bye tuyitamu. Yes. Omwenkanonkano togwagira? Nedda omwenkanonkano nguwagira because it's 50-50 right? Naye kino ekyogamba nti kati tukuliriza abawala tufe nnyo ku muwala omulenzi tumuleke asigale wansi akole byayagala anywe ebiragalalagala bye akole byayagala agende ng'afunisa abaana abandi embuto but when you sit down these boys n'obabwira neera baba bagenda kutuula wansi bamanye nti nno waliwo omuntu abafaako waliwo organizations nazo ezibafaako nti oba n'abantu ffenna in Uganda at large nabo ffenna tubafaako. Tugenda kwogera ku oral sex okitegeera? Oral sex era oliose notakireta mu Luganda kuba ate mu Luganda kyo kizibu nnyo. So nze oral sex nkitegeera nga nze oral sex is using your lips and tongue and mouth to stimulate someone's genitals. Ekyo bwe nkitegeera mu ntegeera yange ey'oluzungu naye bwe tukiza mu Luganda because tuli kubuuli sikizaamu kale kubanga tuli mu kubuulirira abantu waliwo abaana aba dropping out of school nga tebagenda kutegeera luzungu. So oral sex kukozesa omumwago n'olulimi stimulating okufunisa omuntu feelings goba oli mu kikolwa naye mu buliri like n'omugyamu feelings zonna bwe mba muli mu kikolwa zonna n'azifuna. So that's what I understand by oral sex. Bwenga gwe oral sex ogiwagira watogiwagira? Sigiwagira 95%. Ngiwagira 5%. Yes, because there is what we call unsafe oral sex and there is what we call safe oral sex. Chiringanga what we call safe sex and unsafe sex. Kati byonna lwakuba kati mu sex namba mukikolwa ekyokwegatta tujjemu akalamu akatono ke bayita oral sex naye nga ate si katono because kamala ne ka broadening nekifuuka kinene. So lwaki sikiwagira 95%? 95% sikiwagira because kati kansoke ku side y'omusajja nga akikola omukyala. Omusajja bw'aba akola oral sex omukyala, omusajja bw'agwa wansi n'akomba wansi w'omukyala ogenda funa n'omukyala you don't know my cleanness 100%. Tomanyi nze tomanyi buyonjo bwange 95%. Omukazi eno wansi tuyinayo amazzi ga mirundi 3. Tuyinayo amazzi agafunisa olubuto, tuyinayo amazzi ng'oli kumpi genda mu periods zo, tuyinayo amazzi agali nnomu. Kati omusajja bw'agwa wansi n'atandika okunnuuna tomanyi mazzi gage ate kati tuyinayo n'amazzi nga go ga infection kati agamazzi ga mirundi eno omukyala gaba alina. Omusajja bwa very fine tuli mu love, we are making love and we are making out, that's well and okay. Naye Mukama yakola guno omumwa nga gwakulya gwakwogera era n'ebiyita waneeno eba mmere. Simanyi lwaki oba okwata omumwago n'oguteeka wansi mu bukyafu. Omusajja bw'agwa wansi n'akombayo agenda kati kangeze nti alikomba amazzi ga infection gatagenda kwawula. Amazzi ga infection gaba gawunya
kati omusajja abantu abiri olumu bwe babeeramu ekyo ekikulwa basiriwala abatategeera nti oba kati gano ono omukyala awunya ono tawunya yamala gagwayo ebisigadde addamu bitegeera leetanga ekikolwa kyawedde dda wansi waliyo ebirwadde nga mutwalo mwaga amazzi waliwo kyetuyita human papilloma virus bwe tuba tulina obudde nja binnyonnyola waliwo kyetuyita genital herpes waliwo kyetuyita genital warts waliwo omusajja waliwo syphilis waliwo gonorrhea waliwo ne pubic lice buba buwuka like buwuka bufiidingira kwaga amazzi n'obuwunduwundu obuba buli eyo wansi w'omukyala so omusajja bw'ajja wansi n'awuuta byawuuta byonna agenda biwuutiramu bw'ava mu kikolwa tagenda agenda mu ddwaliro bagamba bannaaye nkoze kinene mumpe ku ddagala era agenda kontinuwinga ng'akikola paka wakola ki wafuna ye obulwadde ye nga ye so oral sex alimu ebirwadde bingi n'ebizibu bingi because n'omuntu oba kati abantu b'ennaku zino tebaagala kwekebeza last time we are talking about early marriages mu early marriages mwe muli nti omuntu agenze mu bufumbo nga tamaze nakwekebeza so nono omuntu akola early sex akola oral sex mirundi mingi oba chances nyingi nti tagenda sooka kebeza muwala because right now okwekebeza buli omwe akutwala ng'okwejalabya nti kati bannaaye twekebeza sirimu naye ebirala byonna tebabyekebeza tewali muntu agenda kutwala mu ddwaliro okukebeza oba olina HPV tewali muntu agenda kutwala mu ddwaliro okukebeza oba olina syphilis oba olina gonorrhea so nga bwe mugenda mu ddwaliro nga osazeewo okwagala omuntu oba okumakinga out n'omuntu ebirwadde byonna oba conditions zonna it's better noweevaamu ssente n'omukebeza n'omanya ky'ogenda okukola ki otwala kati ku sayidi y'omu era by the way it applies even ku side y'omukazi nga bakiyita batya mu Luganda sagala kukozesa Luganda nnyo ekiri wasogere mu luzungu sasa okakyogera mu Luganda soko kyogere mu luzungu we nalaba nga kyangu okunnyonnyola mu Luganda naye era kyekimu era still it's oral sex byonna bagamba musimanyanga ogudde ku muzindalo babiwa amannya mangi kati mu luzungu oral sex bagiwa amannya mangi mu luzungu kutumira omuzindalo baba batumira biki mu luzungu oral sex bagiwa amanya mangi ate nga like gwo gali kale ko waliwo kye bayita 69 nakyo it's oral sex waliwo kye bayita blow job era kyekimu ne oral sex waliwo kye bayita mbu going down mu luzungu naye mu Luganda bwekiza mu Luganda kwe kugwa ebbakuli toyagala mbize mu Luganda bize mu Luganda ngwabyeyogerera no because omwana nulidde bwokyoko kimbulira nanti olabanga ekinene nyo but these are the talks abavubuka ze bafuna mbu bannaaye simanyanga bambi ngwe ate by the way nga tonakola oral sex sooka okonsetinge n'omuntu kati ye waliwo abantu abamu nga mugenda kuba mu kikolwa amalega gwa wansi tasoose kubuuza nze nyiza okubeera like nga nyina omutima omulungi nenkugamba I'm having an infection right now tokikola naye omuntu omutagenda kukola kikugamba ate newoba toyina infection 95% omukazi tasobola kubeerawo nga talina buzibu wansi because toyize tukozesa ziba nkyafu toyize tutambulira nembino ebifo bye tubeeramu waneeno etoyi teziba nnyonjo kati genda ntuule ku ttooyi emisana olweggulo nfune omuntu simaze nakunaabayo sikozeseza kintu kyonna ye amalega gwayo agenda by the way abamu bafuna n'obuzibu mukama n'omusanga nga ayina amabwa mukama that's how serious it is ekyo ekintu kibi nnyo in that otuuka n'ofuna amabwa mukamwa wonna nga tokyasobola nakumira naye ng'olwo n'ofaaki kusanyusa oli oba osanyusa ggwe love okufuna ebirwadde because at the end of the day ogenda kumalira sente zonna mu ddwaliro nga wejjanjabya instead of preventing luli nagamba prevention is better than control we can prevent it ate nga we can sigamba nti no buli kikolwa kya sex nti oba buli bwe mugenda mu kikolwa nti muba mugenda kukola ki muba muyina okuintroducinga oral sex mu nyumirwe oral sex is very very bad 5% eri kati 5%
there is a way gy'osobola okukola oral sex nga tolwadde. Either ng'omuntu ayambadde kondomu. Omusajja bw'ayambala kondomu, omuwala n'akola oral sex, there is no contact between the mouth or the tongue or the lips egenda okugenda kuki ku penisi y'omusajja. Contact tegenda kubeerawo, egenda kukoma ku kondomu. That is okay. Then there is what we call a dental dam. Njogere mbuzeekaawo. Kondomu z'oyogerako balina ebintu bye bazikolamu ne bye bazikozesa. At the end of the day nze simanyi kye bazikolamu. Lubricant. Tezirina bulwadde. Tezirina buzibu. Because singa zaali zirina obuzibu. Singa bwe ziyingira eyo wansi, singa era bakizuula ddala scientists bagezi nnyo. Eyo lubricant gye bateeka ku kondomu. Singa ng'oggyeko ebintu bye twagamba nti omuntu asobola ofuna allergy, fine, waliwo omuntu ng'asobola ofuna allergy. Neesuubira nti omuntu bw'anuuna eyo lubricant asobola ofuna allergy ku mumwa, oba asobola ofuna ekizibu ku mumwa. Then there is what we call a dental dam. A dental dam bakantu baka introducing nkugambye kino ekintu abazungu bakissaamu science. Bakiteekamu obudde n'obwongo. Kati a lot of people don't know nti bino ebintu gyebiri. Okitegeera. Kati oli bamala gakikola ne bakikozesa emimwa. Naye nga tebamanyi nti no waliwo ki preventive measures. Waliwo akantu katini bwe kati kalinga mu gundi mu square meter. Bakayita dental dam. Dental dam kati kangambe nti omusajja yawa blow job. Yagenda okugwa ebbakuli omukazi. Yes, kinene, but I need people to understand. Nti omusajja yagenda okugwa ebbakuli omukazi. Akakantu nati ontunuulira. By the way, I want people to understand me, bakitegeere. Yes, nati nawe oba tokitegedde, olina kusooka n'okitegeera gwe. Kati geze nti kati ndi kuwa gwe health education, ndi kubuulirira gwe oze wange. Ndi senga wa karoti. Neda sebo otyo. Akakantu omusajja agenda kakwata akateeke ku vagina y'omukazi bakakolanga kamalayo obukyala bw'omukazi okateekako n'okola buli kyonna ky'okola nga togetinze in contact nga towuse na any fluid tegenze mu kamwa. Ate obuntu gye buli ku market. Ne kati fomunayo wali ku market wabusanga wa. Me, I am talking because I know them. Sisobola kujja mu kamera ne ngamba nti wali akantu bakayita dental dam nga sikamanyi. Sikulwana ntalo. Sikulwana ntalo. I am informed. But they don't make me laugh because I am serious. Sikulwana ntalo because I am informed and what I'm talking imbeera ntaso omuntu omu oba babiri. Kati akagezezaako. Nze twambuuza oba nali nkagezezaako nze nkugambye bwe buntu gye buli ate bukola. So instead of getting diseases kati kankubuulire tewali kisinga luma musajja nga gonorrhea na syphilis. Olaba bagamba nti nno oba omutwe gukuluma ne gukubuzaako emirembe. Gendako mu woodi, oba gendako mu ddwaliro ng'omusajja ali kulumwa gonorrhea oba syphilis. It's the worst condition. Buli obulwadde buluma. Kati bwe nkugamba nti kozesa ka dental dam akatagenda nakukostinga 5,000 ez'Uganda okakwata okateekeko. Simanyi right now bei yako gye kayina etekasukka $1,000. Nga just kaveera. Sigamba nti no kantu kali awo kali complicated kaveera but medicated kaveera. Okateekako nayo kalinga condom. So ku ky'omusajja osobola okukola oral sex ng'otaddeko condom. Ye 5% gye nabadde nga sikiwagira 95% kubanga omumwa baagukola gwa kulya. Si gwa kunuuna bintu bitagasa. Then omukazi kozesa omusajja oteekako akaveera ng'ogenda kikola omukazi. It's okay because you're stimulating someone's feeling. As I explained in the definition of oral sex, nagambye is using your mouth to stimulate someone's feelings, which is okay. You are enjoying. But then how are you enjoying? Are you enjoying responsibly? Kubanga era ne bantu ne banywa omwenge babagamba enjoy responsibly. Mu sex lwaki temuteeka precautions ne mukola ekintu. Ate by the
ate kati guno omulamwa twakoze n'ensobi nti gwabavubuka nti tugamba bavubuka oba myaka jangu oba myaka jo tubavubuka balenzi nabambuvubuka kati nina mwana kati mbadde ngenda kugamba nti it also applies to married people or married couples kuba ne married couples kati kankubuulire bannaye tewali muntu akyasinze kwendanga mufumbo mpozi ogambye oli mufumbo kale abafumbo muli benzi ndi muvubuka ozeeyo mu buvubuka nkyali mu bafumbo abafumbo muli benzi sifumbirwangako nze sikulangako na bufumbo kale obwa weekend mbukozeeko ne mbuvaamu sigenda kyegaana nali mbukozeeko ng'ogendayo ko weekend n'ovaayo naye kankubulire kale abafumbo benzi omufumbo ye muntu agenda okugenda ayende akomewo ewabbawe apretendinge nga watali kibaddewo yadde so mubana abantu ba partners oba kati kangambe muli bafumbo ogenda genda oyende okoze bi oral sex byo okomewo jukira mukazi wo kali kangambe nti kati kanzire kusaidi abakazi nti omukazi ayina omusajja wa amwesiga nnyo amwesize n'obulamu bwe bwonna nti ne bw'omugamba ati so anoteekawo mukono gwe ne bagutema nti bba wange si mwenzi munnaye waliwo abatuukawo waliwo abantu abakazi abagenda mulavu ne basiriwalirayo kati kankubulira omuntu agenda mulavu n'amagezi agasale kkubo olaba bagamba nti nsigaza mukasala kkubo n'agasale kkubo ne gamubula ng'omusajja kyamugamba okukola kyakola nga tasigazaamu yadde n'ettonde erimu ery'amagezi erimutegeerera nti kati gwe wesimye nti oyinamu ku mputtu naye kati omusajja agenda kuva eri ayenze ate yeebase ku bawala nga 2 mu lunaku lumu tabakebedde tamanyi how healthy they are agende ew'omukazi we bo bambi omukazi akitwale nti nno akole sex ng'eya bulijjo nga takitegedde kati wano obulwadde bwe bugenda ova by the way ate tewali ne sirimu asinga nnyo okutambulira mu oral sex because tuli ebintu bingi kalo ngenda kuba mpita mu town nsanga ekikajjo bye batemyetemye ebyolukumi ngula ekikajjo nkirye ekikajjo ne bwe kisalaka kati kandekeko akabwa olweggulo nsanga omusajja nkole oral sex naye kati oyo omusajja kangambe nti nno akoze rough sex n'omuwala omulala afunyeko katayine like unfortunate afunyeko katayine katini nze ngenda kukola oral sex nga ayina akabwa kange mu kamwa n'omusajja ayina akabwa akatini kotasobola nakola abantu bakaliko omusaayi akole nga ayina akawunduke when the mouth and the pens come into contact awo sirimu wagenda okuva bannayo otuule otandika okulwala kubanga togenda kwekebeza olwala omwaka gumu olwala emyaka 2 oyinza n'obutalwalirawo kozi sirimu ateekinga longo okulaga okontinuwinge ngo having a sex nga abantu abali nnomu abalala wagenda yitawo emyaka 2 ogwe ku ndiri bannaye weebuuze sirimu gye wamujja nga tomanyi naye nga bbaawo taata w'abaana bo ye yamukuleetera there are a lot of cases abantu ze tufunye nga basajja oba abakazi be baleetedde abagalwa baabwe sirimu but we can prevent all this okitegeera bannaye mulekeraawo okukola sex ow'ekisiru ow'amagezi ye self sex basiba bamusomesa waneeno ku ma-TV osanga medical gundi CMs nga ziri ku gundi kwezo naye kati abantu bagala nnyo ebyekisiru ku TikTok abantu bagala nnyo ebyekisiru ku media oli agenda ku media akwatemu akantu katini bwe kati nga kayina gwe gavuma gwe kawalabula kagenda otambuza naye akantu akamagezi tagenda enkudi gyagenda otambuza kubanga bambi nabo bayimba ebyamagezi nebigaana kati kabayimbe ku byekisiru bakwata enkudi gibagitambuze naye omuntu avuddeyo okubuulirira omuvubuka ono nti bannaaye unsafe sex mubi tebagenda muwuliriza bakuvume bagambe bannaaye wayonooneka weeyogeza olinga atabikola biki fenna tubikola but how are you doing it naawe kalo ne waba gwe ng'oli mufumbo how are you practicing your sex ogereza nnyo konse nanti wangambye nga tutandika nti nno oli mufumbo
Nagambye ndi muvubuka. Wamaze nodda mu bavubuka kale oba oli mufumbo oba oli muvubuka bane let's practice safe sex. Iye kuba kati gwe oli immediate agwa atajja kunyiiga. Let's practice safe sex mukwano ne woba ogenze kwenda kubanga nze sigenda kujja nkugamba lekera awo obwenzi bubi era buli mwakimanyi nti bubi ne woba ogenze okwenda oyenza otya. Toli mwenzi nnyo. Nze siri mwenzi. Siri mwenzi kuba nkyali na mwana mutebye ebintu sibikola. Ogambye kwake nnyini. Fenna tubikola wano. Se gwa byogedde. Ni generalize nze. Kati ndi mukojja musaawa eno. Amangu gano govudde. Ate bannaye wali ba brother bafe abalina akasigiri bannaye mugenda kufa. Kubanga omuwala tosooka namukebera nti bannaye ono omuwala mulwadde oba ki okukebera it's as low as 5K mu private hospitals muga government kyabwereere. Oyinza n'okgenda bannaye ng'ozze kwekebera ne bakuwa n'ecupa ya soda nga bakwebaza okujja okwekebeza. Naye simanyi lwaki temwagala kwekebeza. Abantu batyo bagamba mbu muli balwadde. Naye ate bw'oba toli mulwadde oyagala. We've seen a lot of example. Wano waliwo munnaffe yavaayo n'agamba nti alina siriimu. Buli omu yamuliko they were over his case. But that was a brave move. Yavaayo kati n'agamba nti alina siriimu. Nze kati sobola genda netandika kukola ki ku practicinga unsafe sex nayo kitegeera. Naye kati omuntu oba tomanyi nagundi na status yo how sure are you nti togenda kusiiga banno? Nti togenda kusiiga mwana oba kugenda ng'osiiga mwana wa bwendi bulwadde. Ne waliwo obukebera siriimu obulala. Butya. Obuli awo mbulabidde babuyita. Muzeeyi babuyita batya? Oba bwamalusu nze simanyi. Obutegedde? Bwabuli awo nange simanyi bwabuyita. Nga bwa medical. Obo omuntu tebalina na butunda bayire babutunda mu bukyamu. Obulina wabugulawa. Not for sale. Banange. Not for sale. Nekuwulire fe ile tandabeko nange. Kanonye not for sale. Naye kankuli ate tewali asse muna Uganda nga muntu ayagala ssente. Nedda kituufu kiri bweki. Mulaka bamugabira bwereere. Muzayo tuwadde bwaki. Muzayo tuwadde bwaki. Mukama Katonda. Nedda muzeeyi. Akantu kano kaliko ebyeddala kati omuzindalo osooka oyogere kano kokka nga siriimu. Kankakulage bulungi. Wano we bayuza. Kaliko ki? Kako kaliko government of Uganda. Yes, but it's not for sale really. Buno obuntu mubugu kati ngojeko nogamba nti kabwerere. Kati karo kankubulire engeri obwo obuntu gye bukola. Bwemba nyina siriimu nga mmire eddagala. Oba kangambe nti waliwo eddagala lya siriimu lye bayita Septrin. Eyo Septrin gye bamira buli kanaku. Karo bwe mmira Septrin ile kati. Oyo masembe najja n'akantu kaako aka government of Uganda n'akankebeza I swear ngenda kuba mulamu 100%. Kiri kye nali ngenda kuba mulamu. Naye bw'ogenda mu ddwaliro ne weekebeza n'okebeza gundi n'ofuna measures endala n'ogenda mu ddwaliro ne bakkebera. Mbwera sitani, there is no way omuntu gy'agenda okuvaayo negative. By all means ogenda kuba positive. Kati simanyi masembe gye yajja kantu kaako. Simanyi nawa gye babutunda. Masembe wakagulawa. Masembe wagulawo akantu ako. Babugaba. Babujjayo ne babutunda. Toka kaliko not for sale. Walayo obuntu babujjayo ne babutunda, but that is bad. People are going to kill people. Laida, Zina.
Kyaliwo omusawo abutunda naye kimanyi nti amutunda mu kyamu era basobola omusiba. Musemba buyina ku ssimu naye buliko not for sale. Bannaaye simanyi oba nga tumaliriza oba nga ki munkubi ekigo naye kambabuulire mugende mwekebeze. Practice safe sex. Bwoba obunawo bw'obuntu bufu. Iye njikubye bufu. Stani naye genda. Wamanga tumaliriza fei. Wamanga tumaliriza. Oba oli mufumbo, oba toli mufumbo, oba oli muvubuka, oba toli muvubuka, oba kibati ng'otuuse mu age yo practicinga sex. Practice safe sex. Practice safe sex era tubadde ku mulamwa gwa oral sex. Bannaye mulekeraawo okunuuna bye munuuna ebyo ebintu bikyafu. Tugenda letanga emiramu egyenjawulo naye kankubuulire abantu bakyafu. Simanyi lwaki ova gy'ova n'omumwa gwo guli clean n'onuuna by'onuuna. By the way mwenyinyale. Waliwo omuntu oba haja oba sheeyo oba yavaayo n'agamba omumwa baagukulanga omumwa gwakulya. Omumwa gwakulya omumwa guli clean mulekeraawo nnuuna ebyo ebintu. Fine kalika 5% nkabagambye. Naye bw'oba oli at the verge ng'owulira ofa tosobola kukyebeera noonyaako akantu okakozese. Oba kozesa kondomu. Naye oba tosobola na kanoonya kirekere ddala. There are a lot of ways gy'osobola okukola sex nga tonoonye muntu. Bikyafu bannaye ebyo ebintu bikyafu. Nkubuuzayo ekibuuzo kyo. Omulala yagenda kwebuuza naye ffe bino byonna abiyigirawa. Nze ndi informed. Nze olaba omutwe gwange guno gulimu ebintu bingi. Nze by the way nkola research. By the way I make a lot of research on health. Ate kati namala okuyiga ekisinga okutta abaana oba ekisinga okutta abantu butamanya kati ate n'ekisinga ekirala okutta abantu nga kikulwa kwegatta. Okwegatta abantu bakwagala kunyumya. It's the daily conversation gye tufuna ne bwe tutula kati ne bwe tugenda kujjako kamera naye ngenda kutuulawo ne Masembe emboozi yaffe yonna egenda kuba yakwegatta. Tunyumira okwogerako e Uganda tetunyumya ku mbozi zituzimba tuba mu kwegatta buli kaseera. Naye waliwo we zizimbira naye waliwo ne we zitazimbira. Kati waliwo abantu nga muyinza n'okuba nga muli ku mulamwa mulala nnyo out of the blue na omuwala n'ayitawo kati nyawo ng'alina obutiiti mu kiwato. Awo emboozi y'okwegatta wegenda okutandikira. Kale ange mbwambadde bannaye batulaba mwebale nnyo tulaba ku mimidia. Oli obulabyeko abo abalala mbulaba. Fwe abalala tuba bwambala. Wama batulaba ku mimidia mwebale tulaba. Nga katudde. Abatulaba ku mimidia bannaye mwebale tulaba. Buli muvubuka nga olaba oli mu age yange n'abansingako wansi n'abasingako obukulu katini. Mulekeraawo okunuuna ebintu ebikyafu, mulekeraawo okugwa ebbakuli, mulekeraawo okusimayanga okutumira emizindaalo. Bwe bakiŋŋambye nzize sikimanyi. Mulekeraawo okutumira emizindaalo. Bwe mba mugenda kikola kalika 5% ke mbagambye ke mba mukozesa. 95% kibi kubanga omuntu aba mukyafu. Thank you. Mubeere bulungi mweraba. Nze ate nnina ebirala by'okwongerako. Ate kitewali. Mubeere bulungi mweraba.